Banga fe batusaliranga emisango nga bano baseka. Basenyonyi benyini nga bebagisala. Be batula na gamba akubuye. Senyonyi omumanyi gwe. Senyonyi wa manyi mwene. Mama, uva ku byamanyi. Omenye omutima mubi gwayina. Senyonyi wa mutima mubi. Senyonyi. Omusajja omulokole. Mama. Ainalo. Ainalo yenyinyimbwa. Obugala leta bwa kitundu. Takwata bulungi. Yeah. Abantu balaba housing abakyala ne bagamba akasajja kano akasajja akalungi musajja muzibu nnyo. Senyonyi bisekezi Jowero osaga n'okusaaga gwe kakati bebadde nga batusalira emisango kati time yiye kati Kyagulanyi alina option emu ne Senyonyi alina option emu. Waba yagala okutereza NUP forever. Yeah. Kukangavula Senyonyi. Kukangavula Senyonyi. Naye kyenjagala okutegeeza bw'atakangavula Senyonyi ayina price endala gy'ajja okusasula. Bafe ab'ebusoga tuli banyiivu. Batwononera erinnya lyaffe okiwulidde. Twali badde tetwakola na Nankanyi Eastern Revolutionary Platform. Nga tukyatambuza ekintu kyaffe. Okiwulidde abantu ne babeereyo ne bakaaba amaziga abantu ne bagamba banaye tukoze tutya kintu kino nga kitukoze bintu tekiwangadde because of mismanagement. Kyekiseera amusacrificing nga Federal Castro bwe yakola. Kubanga ne Julius Caesar yagamba omukulembeze ina talina kuteberezebwa oba wazza omusango bati kasito teberezebwa. Kasito teberezebwa oba waguzza. Okitegeera so mweye embeera alina okwebeerera naye mbadde nkyakubuulira elements twakatuka ku ssatu twali tuli ku bbiri ey'okusatu bagiyita decision making nkulu nnyo okusalawo osalawo otya mu bintu ebikola ki ebigenda mu maaso osalawo ddi era otya okola consultation kubanga nze ekintu Kyagulanyi kye yankola njagala okutegeeza anti ne mu mateeka tekiikirizibwa rules of natural justice nga nazo teziriiwo mukulabako olowooza kituuse ku bijjirwa yekka oba waliwo abalala bali abakabirira mu nzikiza nga ffe tetusobola kubanoonya nabo interview. Nze simanyi naye nze nkubuulira ekyapeninga ku nze era mu lukiiko olwo nalumwa nnyo n'enkulukusa n'amaziga naye ng'ekyankulukusa eziga kyali eki the level of unfairness yali enkoleddwa era nensaasira musajja mukulu nemusaasira ng'ali mu kusettinga presidency eyo okitegedde so kati kyekiseera bakafaye mukole ki emuddire another two elements ate nga nazo nkulu nnyo ye values and economics oba economy ezo zonna component mu political science nti politics ya controllinga economics yes ogenda bicontrollinga otya jukira twasose ne power obuyinza gw'obuyinza yes ogenda kubicontrollinga otya ogenda kwegagawaza munaku bbiri gwe weka ebintu si byangu muganda wange ebintu si byangu oyogera ebintu n'omuntu n'asooka n'awuliriza olumu n'ayomba nga takkiriziganyiza naawe yes naye n'amaani agaba bijjulwa kye yayogedde kituufu ogenda bicontrollinga otya kubanga ebyo wetukulabira nti oli mukulembeze oli mu byabufuzi and then values ze twasookeddeko values oyimiridde ku ki kakati values zizo twazisetting baziyita briefs in brief discipline reliability integrity fidelity services Senyonyi azikubye zonna azikoze eki aziyiye mu ttaka ate nga okyatugamba mukyali ku byabukulembeze oba obifulumye era ffe abakujjukujju tuba tupulaninga birala kati olwo Nekati mwaba planning bila teba bayita bali nchibage na nebali eri
balina mission zaabwe kati ze batambuza. Omanyi abantu abamu batunulira NUP. Nti obugagga buli munda mu kibiina. Nali netugulwano nga ngamba nti kwa NUP ne bw'otuukayo n'amazzi togafuna. Nitinga ekibiina kifuna akasente okuva mu iPod oba oli awoneka funding okuva ebweru muba mubawere wisha mutambuzeemu ekibiina ky'ebyobufuzi. Funding eziveeri iPod n'ewalala zitambula mu values z'ekibiina n'okubunyisa ekibiina ky'ebyobufuzi bakati gwe wali Busoga olina kikubira Busoga wali abe Mbale wawa nga nabo balina kikubira eyo entambula y'ekibiina kya NUP yeye ntufu kibiina ekikudolwa bula gavumenti ekisinga abaka mu parliament kudolwa bula gavumenti gye kinotambula kati NUP ina challenge emu yava ku nono kutwagizimbira yasesetuka yes yasesetuka kubanga initially it was a revolutionary political institution kati enzanya ya revolutionary politics ya njawulo ku ordinary politics kati tuli mu ordinary politics kati eva ku revolution edda ku ordinary okay nga DP FDC byebyo module eyo ebina module eyo yande je byamaliro olabayo mu revolution ensonga bwejjange ze ku member mu revolution si mu ordinary ensonga bwe close up 7 ensonga bwejjanga egudde ku member high command yetula nekola analysis ne bayita leeyo eddako ensonga nunga y'amaanyi ne bayita leeyo eddako nayo nekola analysis naga tukoze tutya kati eyo process ogendo gimala nga mumaze okujjukira ne comrade ebirungi byakoledde struggle ate munaba kusalawo ku kirala kyonna nega bannayi tuli mu struggle tetunaba kutuuka gye tulaga kino si kyekiseera okufiirwa abalwanyi n'olw'ensonga eyo tukiwunzike bwe tuti kuba tunakola gavumenti tunakola oyagala kuprovinga ki okasuka ebigiro ebweru Museveni aveeko asigalayo n'obugombe bwe busigalayo webale jjo era weeyongedde amaanyi mu regioni tegasobola kweyongera kati nze bukyanga nkasuka wabweru Kyagulanyi wali akakofiira kaabula wangamba kaabula kaabula ddala kati wali oyagala kwachivinga kimu kusalawo okwo decision making okuzaayo eri mu components decision making because okusalawo okwo kuteekwa osooka kutunuulira the outcome kinava mu ekyo kitugatako kyenkana ki kitujjako kyenkana ki kati bw'otunuulira ekyo n'ogamba kale omusajja wange waba mubbi kambere n'eribbi lyange naye wetuuka mu kkuba emundu likubi lya mundu liki lirungi n'otambula kubanga tonatuuka muganda wange kati bano balinga abatuuka kati eyenzanya ya kigavumenti oli mu gavumenti bazanya president Museveni webale nnyo azanya bwatu ate kati ye naye azanya nga atanatuuka Museveni watamalaga kuba muntu we azanya alaga enjala nti akyakola struggle tenabakola ki kuguka naye ng'asolozeza emyaka ana naye bana abatanatuuka bazanya nga abali mu gavumenti kino kibeere wano omukulu ono kwegamba tulinga abali mu kyaki tugoba ggulu ate politics bwatambula kubanga politics kunyoola abantu mikono kwesika matayi revolutionary politics kubanga bijiro ogamba nti revolutionary politics ali bwati nti bano bazanyanga abatuuka indeed nga batuuka kakati ffe ekyo tukizuula kati twakizuula kati nti batuuka kati ffe abatanaba kutuuka tulina okusigala nga tukola ki nga tutambula omunaffe aba yatuuka ne ttiimu ye well and good Uganda teweddeewo naye aliddeko kyalidde kale tewali tabu naye ate taleeta mbeera kuvumirira bakola balala
abo baba wa center abo bali abo kubanga njagala ombuulire scenario ya Mpuuga ani yafunamu Mpuuga yafunamu Kyagulanyi yafunamu NUP yafunamu ani yafunamu NUP simpanguzi mu nsonga ezo ndowooza kubanga ansa yange eri nti Museveni yafunamu kubanga wali Masaka sofa akabeerawo meeting ezo Mpuuga Kyagulanyi gye yakubayo ne Mpuuga gye yakubayo zona ku ground etya emu bonna ne bafulumya message nga za njawulo okuva ku olwo okutuuka olwaleero abagizi beekuba eŋŋuumi bonna ate nga ba NUP abampuuga n'abakyagulanyi mugiwa n'akabiina akamwe overall zisigale Kampala kati who is the beneficiary because that is the outcome President Museveni yakifunyemu that is the bw'oba ogenda fe abaali bakwatiddwako CMI we kukwata ebuuzo ebibuuzo ebyo era bakukwatanga obyetegekeranga naye sikusabira kwatibwa ekisooka who is behind ekintu kyokoze and what is the motive bagala kwachivinga ki bigendererwa ki byagala okwachivinga mu kintu ekyo nsonga bbiri zokka ze zikubya abantu n'enjala ne bazisikamu yes bbiri zokka who is behind and what is the motivation awo kakati nange mbuuza Kyagulanyi ne tiimu ye who is behind those actions is taking those decisions is taking when UP okugoba abantu bira mupango era what is the intention okitegedde what is the intention kubanga ffe tuli bafala ojja kutukwata kiyumba anaagwa nze mba nkubuuza ebibuuzo because nteekayo obulamu bwange mu kintu kye tukola ki kituli mu kutambuza nteekamu equale omuntu yenna kasi aba aleese obulamu bwe aba ataddemu equale wadde gw'oleese akawumbi k'essente bwekiri yes kubanga akawumbi tekagula bulamu so mweyo embeera njagala okutegeeza ssebo nti gakyali mabaga Makerere Kavulaawo Kyagulanyi oba ayagala oba tayagala ayina okusuula Ssennyonyi waba ayagala naye kituufu agikasukeyo oba Shaka emulya oba agwa mu ggoonya omukulu bw'atyo bwe yasalawo okiwulire mukulu bw'atyo bwe yasalawo yakiseetinga Ssennyonyi Joel Bisekezi omukulu Ddiini Lubawasa ava yategeeza eggwanga nti yali akawumbi kamu $7,000,000 era bw'ayogera ebigambo ebyo Ssennyonyi Joel n'amugamba nti nkuwalaawala mu kkooti onjogeddeko kalebule ne tugamba ku luno Ddiini katumumale amababba taliddamu kwogera ku ki ku muntu yenna Joel ogenda mu kkooti ne tulinda kkooti yatuuka bw'amala omugamba nti nkutwala mu kkooti Ddiini n'agamba nti ssebo onyambye nnyo kubanga oludde nawo kanyongere n'okutereeza obujulizi bwange bwengenda okozesa nga defense Ssennyonyi yabulira awo teyaddamu kulabika tayinza kukwata ate akuddemu ki kati olutalo lwa corruption mu NUP baluluzinze Kyagulanyi yaluluzinze kubanga wanjagala tutuuke lwaki Kyagulanyi tanaba kuvayo n'amaanyi nga ge yavaayo ku Mpuuga anti kakati si ku Mpuuga yekka nze gw'oyogera naye wano ndi casualty okiwulidde nze yangoba mu kibiina basing on allegations basing on trumped up charges basing on concocted issues ze yali amanyidde ddala obulungi nnyo nti
waliwo abalwana abalowooza nti Bigirwa ababbako sho baagala babeewo. Tiyatunuulira ku byengatta ku struggle ye, tiyatunuulira ku byemukoledde, yatekinga action kubanga bo tebaagala muntu yenna gwe baasanga mu kisaawe kubeera ng'akyali wa byabufuzi. N'enswazibwa n'embeera humiliated ne banfuula omuntu atalina makulu. Era kiba kunsanga nga ndi wa bulijjo nnyo. Aya singa ndi mabikajjo. Singa ndi mabikajjo eri ewaffe Busoga kubanga kulima kyekiriyo. Kakati Ssenyonyi wakitalese maanyi, Bobi Wine wakitajeyo maanyi ku Ssenyonyi? Anti double standard. Ekisooka Bobi Wine alabika nga ayagala okudefendinga Ssenyonyi kubanga amuyita kyaliiwe. Kati ate tewaliwo struggle eyinza kutambula ng'otandise okucategorizinga abantu. Ono kyali wange, ono si kyali wange. Ono kyali wange, ono si kyali wange. Kakati tuli mu lutalo nga luno. Nze nja kulaba aduuyi ng'alina ayina Ssenyonyi ku target era ng'esasi alimukuba. Neme kumukiriyalinga kubanga nze ogamba ono kyaliiwo nnyo. Ffe tuli bakyaliiwo. Kati yerwaneko. Okitegedde? Mwawayiriza dda nti mu struggle ani Lubongo ya mutabani wa Museveni era we bantu be bamu n'ebirala bigwa mu koweri. Alaga nti enjogera gyayogeramu ali ku side ya Ssenyonyi. Kakati ekyo n'omwana omuto yakiraba nti Kyagulanyi agenda kwetema engalike kweyo ensonga. Naye nze kyenjagala omutegeeza okujjako ng'ayagala bagende babiri. Naye waba ayagala kwesevinga ye kennyini n'okusevinga struggle Ssenyonyi amute. Addeko ebbali katono, bamala okuddako ebbali katini, bakole okunoonyereza amukomyewo mu kifo. Yes. Kubanga that is the standards they are setting. Yes, nga Kyagulanyi. Ye ayagala kudiringa ne purified officers. Setting standard nga ziringa za kugenda mu ggulu. Naba mutuukirivu. Olina kuba mutuukirivu. In politics. Kitasoboka. In politics. Obere 100% purified. As if ogenda mu ggulu nga ne banaddiini bibalema. Okitegeera. Kakati tatumalira biseera. Oba ayagala oba tayagala ayina okukkiriza agende wa azze ebbali Ssenyonyi. Amuzze ebbali kubanga kakati ffe batuvunaana ki? Kubanga namwe biteeberezebwa. Keesi ya Ssenyonyi ate yo yanjawulo ku keesi ezisigadde. Keesi ya Ssenyonyi bamugamba yakwata bribe milioni 17 bribe. Keesi ya Mpuuga yafuna service award olwa parliament nezijja mu budget neziyita n'agenda n'aliceivinga ne ba commissioner n'abalala. Vote yemu eyo yeriko ba former speaker, former prime minister, former vice president era obalaba bajja ku parliament ne basimbula emoroka zaabwe. Tuwaziraba? Vote yemu. Kakati guli musango. Kati ate gwe wakwata ekyojja mu mmere kya 1.7 billion ogwo si musango. Ku mulundi guno Kyagulanyi asaba evidence. Evidence si giwakozesa okugoba Bigirwa. Evidence si giwakozesa okugoba Mpuuga. Teriwo. Andi kakati bwagana okumuzza ebbali nga tubambula bonna. Kakati ensi eri ku Kyagulanyi mutunuulidde okusalawo kw'ebyo okusinziira ku gundi ze ya setting already standards ne values z'ekibiina kubanga bazirifaringako nnyo. Ssenyonyi aba azikoze eki azimenye. One, discipline. Okay? Omuntu afunye 1.7 billion aba akyali disciplined aba takyali. See answer. 2, reliability. Aba akyali reliable aba takyali reliable. 3, integrity. Ezo values zenkugamba ezi written integrity aba akyalina integrity aba takyalina. Mu bantu aba abaana abuuse.
anabuse. 4 fidelity. Is a values za NUP ziri official. Baluwa yasooka yampuga nti yasese tukokuva values ezekibiina kati zezo. Nze nzina ku fingertips kubanga ndi 005. Okiwulidde. Fidelity kistandinga for God fearing. Nkitegedde. Abakyatya Katonda oyo. Abantu bali malwaliro bafanga gotwala 1.7 billion. Naye gundi alina obujulizi dini. Ati kandi koti bagende mu koti esalewo. Omusango gwo gukyaliyo. Anti yagamba okuwaaba. Ati kati yebuzabuza. Tumulaba Magere yebuzabuliza. Wayagamba mumwawairiza ate mugamba Magere teyinza muyamba mu kiseera kino. Hakuna. Ebibadde biberayo mabega. Baade bamugamba bugambi nti bijirwa asoloza akasente nagoberawo. Gwe ne bakusemako omutwe. Nga tewaliwo na muntu agamba nti banzijako sente. Tewaliwo na sente ziwatwala mu alaali. Kankuwa ekyokulabirako. Omuntu ayinza okugamba nti bigirwa yasoloza sente ku bantu abaagala okwesimbawo. Naye nti waliwo bwe yajjako milioni 8, milioni 5, ffe busoga twawa abantu flag ya NUP. Butumala okubawa ngate tebalina milioni 3 za nomination. Goyinza ogula flag milioni 8 ngate tolina 3 za nomination. Andi agati omukulu wuuyo nze nange ekikuwadde ekyo. Tewagenda walimu kakiika akempisa kwogera bigambo bwe bityo. Ate ani yakakuwa? Omukulu yajja n'akapapula nga kaliko ensonga 4 mu lukiiko. N'atwebaza okutambula obulungi okujja mu lukiiko. N'asoma emisango 4, n'akola rulingi, n'agawa olukiiko luwedde. Tewali kwewozaako. Ate kati weewozaako ki? Okiwuli? Bwe bagamba okuba nti wajjako ssente, oba be wajjako ssente, tebalina na za nomination. Ate nga boogera ssente ziri fala. Yes. Kakati eyeve kyalike oyo abali genuine oyo. Okiwulidde? Kakati politics alimu ebintu bingi. Kyova laba yeetaaga okwegendereza. Politics ayina element 5 nazo kanze kugambe. Mu political science tukiyita elements of politics. 1, power. Power. Bwobe power obuyinza obukozesa otya ng'obufunye. Whether shadow powers or real powers za government. Gwasalawo amaanyi gwagayina exercise. Yes. 2, conflicts. Mubutabanguko. Politics ajudde conflicts. So when a conflict arises, ogimanaging otya as a leader. Awo tulabira amaanyi go. Tetugenda kulaba mu mbeera Ssenyonyi bamugambye yali ya 1.7 billion. Ogenda kwata otya ensonga ezo? Ensonga eyo ogenda gikwata otya? In comparison kuwazikwata kedda ku cases ziwasolovinga edda. Ne tulanga boga nti ayi command tula mu revolution. Yes. Ne sala ne bannayinga bino byonna bidiwe biti. Ne ona ine ebirungi byatukolera. Tukoze tutya? Tunatuuka. Kakati nabadde nsoma ku Twitter awo about Sejjuso bayi yawandiise. Waliyo sikando mu lutalo. Waliwo etteeka nti tewaliwo kuleeta bakyala mu kampu. Kwa command nga tewali bakyala kola ki? Kujja mu kampu. Kakati baba bali awo ye jeno yesale nga yayinamu omuntu we yasanyuka. Kakati katunyefunza n'agamba omusajja asanyuka nze lwaki sisanyuka. Naye n'aleeta ekyana. Okiregedde? Akayugumo ne kajja mu kampu. Naye means ze mukozesa okumanaginga that conflict esituse. Ekikulu si katabanguko. Naye ekikulu engeri gy'okutemu akatabanguko. Kubanga conflict is part of life. Bwekiri. Toyinza gamba nti mujja tambula nga tewaliwo okusika muguwa. Tekisoboka. Naye okusolovinga engeri gye musolovingamu obutabanguko obwo
kyekisinga obukulu era we wabeera sanso mungi. So nze ndowooza olwokubanga omukulu yasettinga precedents ezo nga zaali teziri backed up by law, by evidence, but it was just a hearsay. Ndowooza tamalira bannayuganda biseera mbw adefendinga Ssenyonyi. Yes, akole bukozi kyalina okukola kubanga nze ngenda mulemerako sijja kulimba. Nze nateeka amaanyi gange mu kuzimba ekibiina ekyo. Obulamu na buli kintu kyonna, resources nga time, sente na buli kintu kyonna, ne recruiting abantu okubamalayo. Nakati wali mu East tewaliwo player mupya gwe sali recruiting. Tewaliwo bapya bebalese. Kati babajjewo balina sikiru. Kati omusajja agoba ati omuntu alina sikiru kwati. Balina sikiru eyo. Gumenje kitegezo convincing omuntu nava mu NRM. Sicha. Kati kankubiringira mu press conference. Yes. Kati omukyala kulira akakiiko ebyokulonda kanuupu. Mukyala gwe bayita Mase Walukamu. Namujja mu NRM. Gwe wamule. Member wa executive. Ye yakulira mu gaba card zineza. Ye chairperson wa election management committee. Gwe wamule. Ng'omujja mu NRM. Mu NRM. Bijibwe ekitegeezo oli musajja wa amaanyi mu NUP kubanga bw'oleta omutungo ate ne bamukkiriza ne bamuwa ekifo ekityo. Oyo nno yeka n'abakunzi wa Buganda omukyala Farida Nabatanzi namujja mu DP n'omutwala abo nno bakyala tewaliwo kintu kizibu ku recruiting nga ku recruiting abakyala. Bafuraga Beera bonna ab'ebusoga awo bonna nabaleeta wano mu babaka abaliyo ninayo 10 abali mu parliament. Sawa ate no musamba wene yo ninako 10 nga nabali kurutinga single handedly. Nenwana n'okulwana ebya flaga ne biggwa. Ne bafuna flag. Ne bayingira constituency ne bayitamu. Kati babaka ba parliament. Buterevu oli ayinza n'okugamba nti gwe lwaki tewayitamu. Basolo ki. Ebibuuzo bibaddamu ebyo mu bujega bwabwe. Mugulaki tebakola ki? Yeyogeza bwatu yenga tiyawangula. Bibaddamu ebyo. Naye ekyo tekijjawo nze bwe mba ndi unlucky kweyo level tekijjawo nti guli omulimu nagukola. Okiwulidde? So abakulu abo ensi ebalaba nga bweraba buli muntu yenna. Ensi ebalaba oba baagala oba tebaagala oba ayagala oba tayagala Ssenyonyi ajja mumuta. Eryato libbira. Bagamba bane buli mwasulo kyalina mu nnyanja tufune stabilization. Kati bwe balina osuula mu nnyanja eryato okudda mu nnomo Ssenyonyi. Anti yabadde alitabula. Kati akagoba kake. Omanyi bagenda ne banteekako embeera. Banteekako embeera ne banziza ebbali. Segona agenda ku TVM. Oba UBC oba Star nagamba we are a strong party, we have the means and capacity to discipline our officers. We suspended Bigirwa Moses nga ya celebratinga alagambu ekima kigaya bulungi kutuuka nga alagambu mbu batambula bulungi nnyo kyokka looya okiwulidde wayitawo omwezi ogwo nga be bali ku minzaani. Nebejirwa kituufu kyekiri mu NUP. What is the truth behind the NUP? About even inside the NUP. Wanga osangwe nagamba nze sisola agenda kati munyagwa. Sisola agenda mu NUP. Devi Nubianiri n'abalala bagwa mu koti bagenda kunfuga. Anti abo bafuga ekibi. Eyo ye timu y'omumotoka. Ey'omukulu. Omukulu waba asimbula magere okujja okugenda awantu wonna. Waliwo timu y'omumotoka. Kati emboozi y'omumotoka mu NUP nkulu nnyo. Emboozi y'omumotoka nkulu nnyo. Nkulu nnyo. Kati bano batwagala bwe MP. MP to B wejindi bikibi twagala flaga. Bafacilitating awo. Bafacilitating awo. Era abaana timu y'omumotoka yonna erikiriya. Kubanga akasente karisivinga bulungi nnyo. Timu y'omumotoka sano sala wanafuna kadi.
ate baba tebakuwayizaako mu motoka oba toliiko ati omwana aleeta ekibozibozi n'omukulu nakubaganyako ebirowoozo n'akola pano beating n'atereza kandeekyayo oli omulala n'omuyiwako amazzi oliyanga oli afuna kaadi kati gwe ayagala ofuna kaadi ate gwe alina osponsoringa bali gwe balina obanga butereevu okwogerako obulungi kyova olaba bw'ogenda ku headquarter Makerere Kavule sitting arrangement yokka eri corrupt kyova olaba NUP tesobola tekkirizibwa kwogera ku corruption NUP tekkirizibwa kwogera tekkirizibwa kubanga system yonna eri corrupt nkulaze tiimu y'omumoroka okay tosobola kugeneratinga debate wali nga tosobola kufuna appointment nga tewawaddeyo ey'omukulu tekisoboka sitting arrangement press conference waliwo press conference eyo waliwo abamanyiddwa balina okutuula mu maaso ne ku layini ey'okubiri nga kamera enaakulaba kifaanyi kyo kinajja n'omukulu nga mwali tiimu ya kamera yokka erina okuba nga efunye sente okupositinga ku Facebook y'omukulu ate nze nkubuulira ate gonye kubuulira bifa mu nnyanja ate ngo obuuza akasanke akabuukira ku lukalu okitegedde kakati sitting arrangement yonna eri corrupt eri tiimu emanaginga VIP section weeba tekoleddwako ojja kutuula eri awasemba n'abaana bafutusojja bategeka obutebe bakimanyi nti abo bakuba tiketi omanyi kye bayita okuvuga eggaali kwekwo bakuvuga eggaali era bwe batovugibwa ggaali gwe okujjako nga wamalayo nnyo era abantu babiri abatavugibwa ggaali Ssenyonyi kennyini ne Zaake ate Lubongoya Lubongoya nti ate be bakulu abo be bakulu Ssenyonyi ne Zaake kati bano abasigadde position yo kamera weenaakulabira obulungi okutuula ku layini esokobe ey'okubiri olina okubeera nga okutte mu nsawo oba tokisobola kikola ekyo baba bakumanyi nti era gwe todebana era oba ojja kubula ne wootuula kyova olaba mu press conference bakusitula ku katebe ng'oli emupinaga honorable situka toli supposed kutuula wano kubanga mu bitabo byabwe toliimu ne bawa kansala eroseyo nze nkubuulira kati eyo press conference kati ate ne muyingira field convoy gyolaba eyo era nayo eri predominantly corrupt convoy muva amagere mwogera Masaka emoroka esooka ya mukulu drone egiri mu maaso ya kamera bona bepanze kuli kati kamera zikuba eno okay kati eddako erina kuba ya Lubongoya eddako ya Ssenyonyi eddako ya Chairman Nyanzi zeze nnya kosi ebisinga babaawo ne drone endala eya security awo kakati okudda ku y'okutaano paka ku y'ekkumi okweyongerayo bazipanga basing on your financial capacity bijirwa how much zotaddeyo yes okusobola okupanga ku y'omukaaga ku y'omusanvu naye woba todebana gwe ng'oli mu ebyo obeera mu 16 ku 2 kudebana kuwaayo obeera eri tosobola na kutuuka mu tendi kati ekyo kyekyavaako okusiba kakyeni mu maaso wano abakulembeze balabikireko awo emmotoka y'omukulu tosobola gyekwatako kwe kusiba kakyeni kati ate ako kakyeni nako waliwo tiimu ekukkiriza okayingiramu era eyo tiimu tekirizibwa in my opinion tekirizibwa kubanga system yayo nayo yonna eri corrupt kyovula bwe yagenda mu lutalo lwa corruption tolabanga lumulemeredde
kuba tali kirini wakati ali kirini accountability tajwa bulungi tali kirini so ebyo nze nganze bwendaba I am entitled on my opinion. Yes. Zenga bwendaba. Obadde obimanye ebyo? Njala tusoka tufune space. Katini. Mazo tusoka tufune space. Tuyongere dakika nga 8. Kale so. Tali kirini Kyagulanyi. Ne waka wenyini tewali kirini. System yeyo. Kati system eyo oyinza otyagamba kyo kulwanyisa obuli bw'enguzi. Tosobola. So ze musasira busasizi. Wakamu kukola accountability ku sente ezijja mu kibiina kuzive ebweru mu nkola y'emirimu. Mu nkola y'emirimu. Kubanga ebyo byonna byenjogeddeko nkola ya mirimu. Nkola ya mirimu. Wabaawo bulambulu kufaawo. Tewaba kubanga kyoyogedde obanga ne futu soja ateekawo akatebe amanya nti ono yaleese tujja muteeka ku layini yakuna. Oba tomuwadde sente oyinza gituulako entebe. Olwaki abaka parliament abeNUP baagaana okuddayo ku kitebe? Kubayisaamu ggaali ate bayinza obyogera basibe. Tebajja bawakkaali. Basibe. Oli omusajja nze namuzuula luvannyuma. Yali yazimba ekintu kye kakitwale nti ekintu kye kuba ye mukulembeze gwe trusting. Abasajja be bajje baliyemu. Abasajja be yava nabo mu muziki bajje bakole ki? Tobola Nubian ne bwagende bwe rutamuta. Atoyizo kuta. Ogenda mu diplomacy ku international level ngogenda neyo team. Wali omulabyeko nga agenda ne team eri serious. Agenda nabo basajja be. Nengo ogenda mu diplomacy. Gomayi component ya diplomacy. Kubanga diplomacy it's eringa course number. Diplomacy is a course. Abasajja abakugumunkulagana n'ensi n'amawanga mala basoma nsome. Diplomacy katika nkubuulire America efugira ku nsonga ezo baziyita dime. Nze ebintu byonna nja bikuwa gwonna omanya. Babiyita dime. Dime D stands for diplomacy. Secretary of State wa America bw'aba asituka okugenda Uganda sebo ne security ya Museveni bagijjako. Anthony Blinken ngavayo mu America ngajja wano waggulu basitula zimig zimeri ne zitambula. Secretary of State ye Minister of Foreign Affairs owa America. America yebe ekulaga nti egenze ku nsonga y'amaanyi oyo asituse w'amaanyi. America yesituse ensi yonna ebesituse. Allah diplomacy. Kati gwe toyinza kusituka n'osituka ng'oli wa kiboggwebogwe ne ttiimu nga ya kiboggwebogwe. Never. N'ogenda n'abasonyi be. Mu diplomacy baba bakumaze bali tebakutwala serious. And then too I stands for information. Toyinza kubeera w'amaanyi nga toyina information. Nga togicontrolling. Era ebiseera ebisinga Kyagulanyi abadde w'amaanyi wano nga ya controlling information and technology. Etambulira ku ye. Naye mu wiiki esatu eziyise emabega ndaba nga bamuva kati biri 50-50. Kubanga forces ezikubye Ssenyonyi nzirabye nga z'amaanyi nga sizirabangako ku line nga z'amaanyi. Nemanya nti kati eyo industry tugenze gigabana n'abasajja abo. Kakati M stands for military. Military ya America. Enforcement. Capacity to enforce. Diplomacy, information, military. America tuwali ekisemberayo ddala economics. Byanfuna. Byanfuna. Kakati oyo that is America ate gwe ogamba otya
kyova olaba bino ebintu byetaaga omuntu okubistadinga n'abimanya si nsonga za kukuba bukubirwa ali awo omusajja waffe wuyaze wowe waliwo ebirungo ebirala ekyo tekikufuula president waliwo ebirungo ebirala ebina okutwalibwa ng'ensonga kuba kati ye face katugeze face opposition yokayoka ku level ye Uganda ajagalamu ye Ssenyonyi Rubongoya bantu basatu bera be balina okubeera mu bifaananyi wali kamera nga zikwata gwe wabango yagala okumanya endowooza y'omukulu kulanga post ye gyakoze ku Facebook olabe ebifaananyi bitambudde bitya kubanga lyekomera lye baba akutadde bakupostinga nti gwowedde okiwulire naye n'okulungi y'omuntu era ku Facebook kati ekifaananyi kyo kize ku namba mmeka nakyo kikulu nnyo ekyo eyo nsonga y'amaanyi mu nuupu njagala okutegeeza politics ali wali wakyana kito tabeeranga nawo wakyana kito ebifaananyi genda nga olabe post gyakoze for example press conference ebaddeyo abantu abapostinga okusinzira bw'abaagala nga wamwagala ye kenyini yeesookawo nazaako ekya Rubongoya nazaako ekya Ssenyonyi kati awo abalala ne bajja mu others wangama naye mugenda okukwata obukwasi akazindaalo ate akazindaalo okakwata otya Ssenyonyi alina okwogera Rubongoya naye olaba kino kyamaani Nyanzi yenyigawo bwenyizi buli dakika babeera bamuzoganya yese abakunzi w'ekibiina yenyigawo bwenyizi si weeri teyasomera mu budde so ebintu si byangu naye nga ndowooza tumaliriza njagala tugenda communicating strategy yaffe kuziri ze wanyambako ebitundu yes twakitadde mu buwandiike ebibiina twabisavinze of course NUP yaganye okwakinologinga nti yefunye but other actors abasigadde bona bafunye okay so twagala tukole ki to having a debate on our proposal. It's just a debate on our proposal. Wanga ebimu ku twayogerako nawe Jeno Bijirwa abamu nakiraba nanga kya kusaaga but abantu bachi commentingako nnyo nga bagamba kyayogera ge mazima ekyo gamba nti basi oziwera sawa 5 ejinjo tofuna iva busobola tosobola tikati uyite bwoba kuwereza bwofuna akasente bawo ina dola ogeno chusa sente flexibility tojifuna tewali naye ate embalala ku saa 8 zigenda so ebintu ezo byenjogera biri factual because nze ndi wa field so abakulu mwe bali kubeerako era ze ndi musanyufu okunkyaze wano sebu tojja ngoko tugenda ku planning nga tujja buli tukola buli Monday wano wennyini nga tukolera wano buli Monday okay okulaya nti tusobola okwogera ebigambo tewali tabu ensonga zonna nga zibeera zitambula nze wendi kale tweyanza nnyo gonna obadde osinzira okubeera nga otulaba mbadde ne Jeno Bijirwa nga twogera ebigambo tutemeetemye ensonga z'abayimbi ne tutematema ensonga eziri ku buli bwenguzi naddala ku kibiina mu ludda olwabula gavumenti ekya NUP. Nze Matiya Sekanja Mazo M16 ku kamera abaddeko akuume